Right, nafe tuba tuyingidewo abolugambo nenga amatala g'ekyenkya manya oba nakalema shaddi amanya nina mangi. Mbeerawo ne president waffe, president oli bulungi? Ebitagambika. Akasuuti keebale. Keeko kennyini. Katwanguye ne bitwogera. Baagaye bakwengeji nze. Nti bakuwasizza. Nze bangambye bugambi nange ne ngamba. Katutandikirewo ekyo kye tuba tusooka kive mu ddiiro. Kati ono yaani. Nange. Mubijja. Mubijja. Chogaba naye tobimanyiiko. Sagadde birwewo. President atesa teri kwekola. Nze nange bantegeezezza officially. Ne bangamba omuntu yazze bw'atyo mpola nga bw'omulaba mpola bwe tunaagala otutegeera mukulu alina ekireva alina gaalubindi ayambadde ekinu ettalo gundi gwe mmanyi ye gundi n'akusanga awo kati awo naawe n'osanyuka n'ogamba era ekimuli okireese n'empeta n'agikuteekako will you marry me lady? Yes sir I will because we loved each other for long. Otyo? Ebirala kambireke. Otyo? Kati n'akuwa akaweta n'akuwa ekimuli ne muli ebikyepere ne mulya n'ebisigadde byonna ekiro kyonna mwasuze mu bbaala. Bali bambi kali kakubulireko mugenda mu bbaala ne munywa soft drink. Otyo? Tekitegeeza kiri kirala. Bibyo omukolo ne kukola ki ne bugenda bwe gutyo. Ekyo nakyo ne tutandika n'agessanyu ago agessanyu ne tugavaako. Tugende munege ennaku? Bannange. Ag'ennaku ate ga nnaku nnyo. Kitalo nnyo bannaaye. Tugenda Dogo Warrior. Dogo Warrior yafudde bannaaye. Bannange nga kitalo nnyo. Ate kamaze kulabika. Ow'esswaga lya ddigi. Kitalo naye Dogo Warrior tunaamuddira. Kasita mutegedde Dogo Warrior akoleze ki? Omukaba amuyise. Yafudde. Tugenda tukako ne Godfrey Kirumiro omugagga. Yangambye yawandiikiddwa mu bitabo bya Champions of Records, the Guinness Book of Uganda. Wow, congratulations. Kagambanga Munnayuganda. Abadde abikoze. Nene Kirumira tugenda mmuddira. Tugenda mmuddira. Katusooke Kirumira tugenda mmuddira. Tubannyonnyola ebikulu ebisolo empanvumu. N'abadde abadde Munnayuganda mu Amerika ngenda okulaba nsindikira ebintu ngenda bisomamu ng'omusajja bamutadde mu bitabo ebyabagagga abagagga wadde ne bayamba abantu. Kaga obugagga obuyamba. Obutagasa gwe wekka ne bugasa n'abakwetoolodde. Kusooka ebivulu. Biri byonna tujja kukola ki? Sembye Dogo Warrior kuba yati nnaku yasuseemu. Tusooke nno n'ekyaba Bruce Lee. Ko kye kyasinze okukwatayo wiiki. Tusooke Bruce Lee? Tusooke abakulu abo. Ababadde n'omukolo ogwaleesa abantu abangi ne bajja baabwe ne bajjiramu abatabaagala. Nabo ne babalaba ne basanyuka ne banzijukiza ennaku ennyingi gye baatulekamu 2007 nga baawukanye. Okitegeera bulungi. Abo bennyini boolaba. Lilian. Ate nno nova ku ebyo kyagamba kwawukana ne kuno okwegatta kwa bizinensi bwonga abantu. Lilian Babazi, Jack Chandiru, Cindy Sanyu. Cindy baby. Baatandika omwaka 2004 ne bakola bulungi oluyimba Hitaji. 2007 ne bakola oluyimba Zali albums. Ne bakola album Ban. Ne baba baakabi nnyo. 2007 awo Steve Jean manager waabwe. Ne bagamba nti mugende mu mulemu kuba tukoze ne kasene batandika okukalya. Omukyalo yalina omwami bamuyita Mario Brunei. Ani kubona? Cindy. Naye nga ye liidi. Buli kintu kirina okubaako ne liidi. Kakati konsati yaabwe bwe yabadde. Tulage ku bifaananyi biri ebirala. Waliwo awo ebifaananyi. Ebikadde twagala omuntu naye ekyokwambala ko bambi bayambadde bulungi ebyo kubanga abantu babyabye naye waliwo biri bye batajjukira biri ebyedda awali Mario Steve Jean twagala bamutegeere ekyo ekigambo Bruce Lee atakitegeera kyakitegeeza B for beautiful girls, L ladies, U Uganda, beautiful ladies of Uganda entertaining. Kakati 3, the 3 beautiful bichi obitegedde. Naye waliwo ebifaananyi awo tulage Mario njagala mwami bamulabe kuba yavaako obuzibu bwonna. Ye yabawula? Si yabawula naye nga bwoga nti Mario yateeka nnyo ssente mu Cindy. Ebifaananyi ne bazaala n'omwana. Kakati bagenda Spain Cindy aga nti ngendeko Spain nno omwana lwakubanga omulaba muto yafuuka mukulu kati bagenda Spain bawumulemu olwo Steve Jean yabakkiriza 1 month. Yes, you Steve Jean muyimbi nnyo wa Phenon. Kati atuuka eyo
mu week 2 just banne ne bamugamba nga todda twatuwa omwezi nti nedda ffe tutandise bannaye musaka ne bamutekerawo ne bamusikiza maya baganda nga naye maya ayimba ddi olaba ojjawo omuntu ng'ate ye empagi kwe muyimiridde ne mugitema mwenna ne mufa bagenda okugirawo ng'ate kaweddemu nga bikyasoboka olowooza maya ng'ayimba ate nga noli alayika anyiiza agamba oke kasita okitegeera asobole okuntulira awo 28 ne yeekolerawo ennyimba ze olowooza yasooka mpaka yakola ayokyayokya najja ng'ayimiridde naye omukazi we yayita mu bizibu omuntu yenna ebifaananyi by'obuseegu obijjukira ebibye ne bifuluma yakavaayo bakamugoba tanatereeza luyimba bulungi bizze kati byebituufu ebyafaayo kati obuzibu obuliwo yekka ebifaananyi bye tewaali muntu mulala nudes gwe zaali zifulumiddeko eyasooka kati nga talina kyakikola naye kati ebyabantu bebifuluma agamba gundi yakikola tya desire yakikola naye tewali muntu yali afulumiziddwako bintu bwe bitono aba munafu ayongera maanyi munnange okitegeera naddala ngobale tobitegedde kati nga bw'olaba desire luzinga oli omunigeria ogufuwe bwe yafulumya ebintu bye ne bigira n'afuuka w'amaanyi yazimba n'oguyumba ogunene ssebo ng'ozanyisa ebintu ebyo nga kwaliwo olusitaani lwaleeta amaanyi bannaye ne mututeera obutambi bwammwe tetwagala waliwo sitaani lwaleeta amaanyi ate bayifulumya totegedde katonda n'akubikkako obusubi okitegeera ate n'abaabifulumya ne bagamba nti nga ffe twalabye nnyo obulabi kati okumanya ffe twalaba abaaliwo Bruce nga esasise susampolingire ku luyimba hitaji olyoka owulire kye twamisinga twalaba nnyo ate nga n'obusessions budde obwo yalinga etandika okuyugayuga kweganga tulabye nnyo ng'ekyatuyamba ekaka miliyoni yali w'amaanyi Eagles production nga b'amaanyi Abdulmulas nga tannaggwamu ne Clever J be bonna abayimbi seba mu budde obwo nga bali abagabi Abdulmulas gyali naye mbu yakola bw'alina byatunda ebitakirizika tonzija ku mulama ojja kundikira Abdulmulas anvumire nawe mbu yakola egundi yaddamu wakojja sampling litaji olabe bye twamisinga nga bagenze let me see you bannange owe babulita bani olusembyeyo abaana baali b'amaanyi ne bagenda bwe batyo mu bimbi nga bwe tukugambye ebyabatwala n'ebirala bye tutamanyi naye nga bye at least official bye twategira kaakati katukubira esho nga bwe yakoze eki nga bwe yatambudde bwe yabadde nga baddingana
ate nzijukidde Moze Radio mbadde nkyanyumirwa lwe bakola ne Good Life bwe ndabidde ddala nga ate Moze yabuzeeko okujja olaba buli lwe tujjukira buli lwe tulaba Moze ate buli lwe tulaba Wizo ate tukaabira Moze bwe bali baggulawo Hamu Stadium baakubira nnyo Wizo endulu kubanga yajjanga ayimba oluyimba lwe baakola ne Moze Radio ojjukira oli kati n'osanyukira ono kuba waali n'onakuwalira oli kati nga bw'omanyi entertainment ebeeramu kye bayita empathy catharsis ebyo byonna n'osanyuka nnyo n'onyiiga ne emotions zikusanyusa n'obaako bunkenke tension naye nayo it's part of enjoyment bade ono nga ndi mukulowooza bw'oba wakanabuuza Katende John lawyer ku nsonga ki director omu ku badirector bemanyi abasingano b'emizanyo ne Benon Kibuuka ne Senkubuge director abasinga kifo kya Sindi yaddawo Maya oba aliwa teri amanyi ne waliwo wano Shiba yabaddeyo nga bateekinga notice ono si yampangula kati kanetegereze wawe yampangulira we yampangulira we wasiddamu Balidia Jasmine nga bateekinga notice kati tufuta tuyima tukole tutya kola bwe tuti zonna baba Rema yabaddeyo ng'entunula gy'atunula mukazi oyo kati wayogedde ku bajja baabwe be baliwa lugambo lumalireyo ddala tugende ku Ssaalongo kyakoze Luweero baŋŋambye Mityana ekyo abantu be bamulojja naye wabula ab'Emityana bo anti bamuzaala eri mu Kiganda asinze kuba beeruweero tusooke baluwa tusooke beeruweero bayinza okuba Ssaalongo wooli ndowooza naawe weebaza Mukama tolina kyobanja oli mu biro byo anyway akitaddemu naye ng'omuntu obalaba nga basanyufu bazibu abaleetera byonna nga bwe yakola ki akambalo takyusiza ate kati tukyusa ki naye lwakuba alina zifaanagana gwe olaba nga zanjawulo naye ziba zifaanagana kati Jofula njagaza ki oba ali ku ngole yaffe ey'abafirimu anti abafirimu yatubeerayo bwe tutyo tetukyusa ono Mityana ono kale sumulula akantu kendabye ku show ya Ssaalongo nenzijukira bannange si buli trend ejja nti ebeera yammwe abantu bambajja n'ebintu byabwe nga birina meaning bwe obikopa n'obireeta otegeeza ki buno omuliro gwendaba ku shulo z'abantu abamu babireete nga balina kye baagala oyisaawo lwaki Ssaalongo talina because Ssaalongo sisuubira nti naye kyayagala oyisaawo ezo bba yabyagadde okuba nti alina abayimbi abanene be yeegomba kiri nti bino ebintu abikozesa batera kuba baluminati Ssaalongo talimu ebyo ebintu naye ate babuuza nti wadde babikozesa ki Ssaalongo kiringa n'engoye ezimu baleba jayzi bazambala nga balina ebintu byabwe bayisaawo gwe naawe n'okopa Ssaalongo superstar oba byebimu byonna katugenderaawo omusajja ga Ssaalongo kuba is making history Ssaalongo kuba cricket ovu kuba kakati Mariam nga yambadde manager w'abayimbi bangi Fina Mugerwa n'abalala agamba nti yali manager wa Bro 3
yali manager wa Cindy nga yakava mu Blue 3 era obozza Maya gyali n'agamba bagambe Maya azanya movie kati ye yazanya Maid of Honor kirabika kakati tugendeko ku story ya Kirumira gye ne bagambye kati nabadde awo eggulo nyina mukwano gwange ali mu America nga nsindikira story eno bweti kati gye tugenda basomeramu nga ngamba nti gomanyi ibiri wano ti Kirumira bamita story eri bweti business magnate Godfrey Kirumira set to be inducted into Uganda Development Champions Book of Records. The induction into the Uganda Development Champions Book of Records is a fitting recognition of Kirumira's achievements. Bamusima olw'emirimu gye lwe luzungu luno lwokola ki lwowulira sooka enzijeko bano abantawaanya. His journey intertwined with Uganda's growth and aspirations. Olugendo lwa Uganda ng'ekula Kirumira aluli wakati has been marked by his unwavering dedication to innovation and growth. Akyusa emirimu gye n'akola innovations aga nti kankole hoteri kankole kuku ebintu ebireeta ssente atambula n'omulembe. Public opinions abantu balowooza the organization managing the Uganda Development Champions Book of Records abavunaanyizibwa kwebyo balowooza nti Kirumira yeetaaga okusiima olw'enkulaakulana gy'akoze Kirumira's contributions and a commitment to social economic development. Okay, a successful businessman. Kirumira has built a diverse portfolio that encompasses real estate, telecommunications, infrastructure development, petroleum and education. Ayina n'amasomero kozi. Naye ku ranking okwo barakinze basinzira wano maffe mu Uganda oba ne mu nsi endala. Greater East Africa. His investments have created jobs, stimulated economic growth, and contributed significantly of Uganda's GDP. His commitment to excellence and entrepreneurship has earned him a spot among Uganda's wealthiest individuals with a net worth of $350 million. Wow. Wow. The sente million bisatu mu ataano eza dola bozizza mu nganda ziba mmeka lwaki tetuzerekereza tunazikwata ddi but above all nga oyo alina Sudiri Paleria anti bagaga kwagalana bavu kweruga bonna bakwagalana group omukulu oyo awo ngali ne minister real atejjukira Kirumira ambassador Namibia eri bene gyali mu ddwaliro Ssaabasajja gyali oli ambassador nakola obulungi asiimibwa. Congratulations to you Kirumira. However kote obutu butono nnyo gy'oli kyemmanyi ku Kirumira ate mpozi tetwerabira omukozi wa munnaffe yafiirwako kitaawe babegako weekend naye twongera okumusasira. Joseph tuli wamu naawe mukwano. Alright, naye nga saagala mwerabire 28 29 weekend yeno gye tuli tuli wano ku Commercial Ground kakati memore nno egenze agegira waliwo omuyimbi omupya bamuzeemu n'omusajja ono yayi South Africa nkuba kyeyo South African young musician very young abeera Johannesburg newcomer bulijjo ayimba bulijjo naye babeereyo nga ffe tetubamanyi kati nga boolaba abamu bangi Mariam Massa babadde bamumanyi naye nga tebamumanyi bulungi abamu babeera London Musasage yamaze kujja nti ate oluyimba ne bakola kati nono bwali ayina ebyamutuuseeko n'abikubamu oluyimba weshupi bwe paba Chi byanaku birungi ogenda bitegira soko sampling kutumidde nnyo Shafik ono mutabani wa Shafik abe South Africa sampling Dennis tudde n'emboozi eyo bwabeera omuntu lageeko omukulu oyo omutegete ono eyagudde mu eyeyimbyemu ebyamtuuseeko ku kyeyo omukulu nga bamuleeta nnyongera okusasira famire ya Hassan Kasoma Gobero bafiiriddwako mutabani waabwe Hassan Luyima era nga wakuziikibwa olunaku olwaleero ku ssaawa 10 wali Gobero ate omukulu nga bamuleeta tukulisaayo Basiraaji Kizito yakomyewo bannange haji kulikayo kulikayo anti kakati tulinde ekyomuzungu kitereere alaika either ali mu transit ndakuba manyi nti omuntu lwagenda ku hijja bwadda tasigala kyekimu ebintu bikyukira ddala kyovula hijja si yakusindikirwako mannyo nange nagenda ku hijja yaffe
Roma tewasigala kyekyo nange saasigala kyekyo bakada kati wakimaintaininga kale bigenda binsobera tokyusa naye odda toyagala kutadda akawuka tokyusa bagenda kusala singa ekibiba kiterera agenda kulaga Makka nga ate Makka mumanyi efaanana Mungu atuyite tutuukeyo Makka efaanana Vatican nze nagenda Vatican naye ndaba ebizimbe bya Vatican bifaanana eby'e Makka kisoboka ekyo sikuli anti byonna bikadde byadde enzimba yadda yemu tebazimba biwanvu nyera ne hotel gyolaba eriranye Makka empanvu ennyo yompya naye ebiriraanye biri byonna babizimba dda manyi abo abantu abakatuliki n'abasiraamu tebakyusa kati mwe mugenda bye bamanyi tebakyusa bakipinga tradition ennono zaabwe tezikyuka ekizimbe kibeerayo kitega ti weewo n'okikwatako n'olaba obuzibu fe tugenda batuwa obwa haji ati mwe baba waki Katonda yabimanyi mu mutima kati mbuki just bali mbuza kumanya sikwa simanyi otegere tichi ntegere ti Katonda erinyo eryo Juma Mlokole kyo yakoze abejjinja ate naye yabasabudde bolanga kubukedde wano obeera bulungi naye gwe ono nga tewakolera loosi omusajja nga yeewuubye buli kaseera baweddeyo bonna ne bajjula wali nkutumidde nnyo Richard ali bwera boda eri Congo ne Uganda abeerako ngala n'abekigali tubatumidde babeerako nnyo nga balaba bamanyiseegu oyinza okugamba basasula naye bampeereza message buli kaseera naye nga tubatumirako nnyo nasemba okugenda ekigali nakagenda emirundi ng'etaano gwasooka batuyisawo 2003 twali tugenda ku mupiira gwa Cranes ne Amahoro Stadium Uganda Cranes ne Amavubi ate twagula birabweru kale twaguwulirira bweru wa Amahoro batugana oyingira aga nti Kagame wayingira ekisaawa bala tebayingira mwakerewa twali twatuuse dda naye mbu twali bangi nnyo nga tusinga abawaka obungi etteeka wali baaba oyagala nga olaba ababodaboda beeyisawo bigenda olaba abeeri linnya ku pavement ojja kujuliza jjajjaawo goleka yali wali mbega buli omu mbega wa munne nze kyenjagala ku nsi eyo teri munyobubi wano wa boda akugamba okujja wano okutuusa mu town nakusaba omutwalo lugamba naye antwalawo naye wali sente abazimanyi tekuliko negotiation eryawo yamaanyi asobola nogenda nga tolamuzza notuka nagamba zezi nora nguwulira nti kakutanda olinye boda nga toyambadde element mundi musaabaze ayihabihala mungu tasobola kutwala baba bagenda mubukwa okitegedde wali ekira kyomanyi Rwanda nze nagayo lwenayitayo Rwanda nali ngenda Burundi mu mpaka za Pearl of Africa Music Awards 2006 antu alinya basi mu budde obwo tulinya basi Katonda katana tuyimusa wali weva wano straight mpaka Burundi neyita wa basi ate nebuuka bubusi negweri oyitera wano Kampala Katuna nodde Gatuna nodde ekigali noyitamu n'ogenda twayitako enyabugogo mu paaka wenasa nga boogera Oluganda Kampala mweno nga abasajja bali Rwanda bayita basi zigenda Kampala kikiro kyeki eno mu biryogo muli Abannayuganda mu biryogo Katundu akayita mu biryogo gwe ate ompangudde olabika gy'osiiba gwe olabye biryogo kati onemeseza lotuuka e Bujumbura gye twali tugenda tetutuuka e Bujumbura atukulisayo omulungi ate mbulango twebaza abatekamu ensimbi mu programu y'ekyenkya mu Bukedde ate era ne mu Vision Group okutwaliza wamu tusema good morning bezi ate esatu kitundu era nga bingi bigenda mu maaso omwezi gutemye guweddeko kale abasasula basasule neffe tukyenyumirizamu okuba nti tulina ate abatwesiga ne bajja ne balanga bizinesi zaabwe ate ne zitambula tubasaba mubawagire mu studio ndi ne banaffe abakintu Properties Limited byattaka balina yebagattakawo ate ajja kuba abikowolera omukyala era omukuba director side eyo ayitibwa Tina Nankabirwa ndi naye sanso okulaba nyabo nange nsanyusa okusanga Dora oli otya Tina ndi bulungi bitambula bitambula osobola singa tebitambula singa tukyajja gambo osobola okujja wano bitatambula bannaye Dora bitambula amina tugamba alhamdulillah babuzeeko abali ku Bukedde TV mbabuuzaako bannaye mwasuze mutya mwebale kulaba Bukedde TV ate mwebale nnyo kuwuliriza bye tubagamba Kintu Properties byejja wano eno ne basomesa ne babangula aye ne mutakoma kubiwuliriza buwuliriza people take action ne mukuba essimu zibeerawo wansi ku screen ate ne mutakuba kukuba ssimu ne mugenda ne ku mikutu gyaffe egya digital
enamba yaffe ya Airtel 0753 33922 eri ku WhatsApp. Genda okusanga nga WhatsApp waliyo inquiries ne messages ez'enjawulo. Ne tugenda ku Facebook teka Mbuteesi Kintu Properties ekigambo nga bw'okirabaawo KHINT towandiika oli Kintu owannambi owa SST nedda. Tekamu Kintu ono ow'esswaga KHINTU obeera otufuna bulungi nnyo ku mikutu gyonna egya digito egy'enjawulo. Muyina ettabi limu? Tuyina amaka gamu. Tuyina amaka gamu e Kawempe Maganjo opposite Maganjo Grain Millers. Ekizimbe ekyo nga bw'okirabaawo kiri awo ku main road just opposite ekyo ekyuma ky'obuwunga. Obeera okiraba bulungi nnyo, obeera naffe otulaba bulungi nnyo, offices brandingiddwa bulungi nnyo, tosobola gamba nti ate nayingidde walala nedda. Era oluyingirayo bati omanyirawo nti ddala ddala waneeno ndi mu Kintu Properties. Weekend mutambudde na kittaka liruddawo eryokya? Eryokya tugenda kudiscussinga nnyo weekend, tugenda kwogera nnyo ku estate yaffe empya eri awo Empigi Kibanga. Eri awo nga kuludda e Butambala naye nga totuuka eri Kabasanda mu town. Eri awo wakatikati awo estate nungi nnyo ewedde okutegekebwa. Twagijjako dde engalo abagyefunniddeko bannamukisa abo abasooka omanye ebyaffe tubeera nga twakasaba okulula abasooka Empigi waawo olaba ettaka eryo lyolaba ekibangiriza ekyo kyolaba kyonna kyammwe bannayuganda. Kyaggwe munnayuganda agamba nti nze olwaleero nsazeewo kanninnyeko ate ku level kuba ogula ettaka munaye obeera olinnyeko ku level ne bw'ogula 5 ku 10 ne bw'obeera ogiguzeewa ne bakuwa ekyapa kyo n'okizza mu nkwawe bati obeera olinnyeko ku level. Kakati gwe munnayuganda agamba nti nze olwaleero gunene omwaka tegugenda kuggwako nga sirinnye ku level. Estate yaffe eyo ewedde okutegekebwa obulungi eri Mpigi ku $8,800,000. Ekinana kale lwaki temwajjuza? Netujjuza omwenda Abannayuganda baleke doora ebintu si byangu era ogenda okubalirira ng'era egwa mu ezo ssente oba n'okusingawo. Naye tugamba nti nedda gali abiri tugaleke tugakulekera okole ebirala. Olina okujja bw'omala okugula ettaka olina okudda nze ngamba nnyo betuguza bw'ofuna receipts zo n'endagaano yo n'ekyapa kyo dda waka kyusamuko wetwaleko out celebrating ne oba tolina akitegeddeko gwe wennyini n'omwoyo gwo munda genda wali eri obeeko kyoli kyogamba olwo olunaku lubeere nga luggwa eyo achievement obeere ng'ogiwandiisizza. Naye nga olunaku olwaleero kyenjagadde nnyo okusimbako essira beba amanyi bannayuganda emikutu gya digito gino eno najo gituvuzeemu ku speed mama bali luno babiro kwabamu naye njagala okusaba gwe munnayuganda ali eyo digito mulungi nnyo era tumukozesa ffenna naye when it comes to land bwekijja nti no kubya ttaka ate weetaagamuko okutuuka ekera otuma ffe mu Kintu Properties tetugenda kukwata ssente zo, tetugenda kukuguza, tetugenda kukolagana naawe gwagula nga tozze ku kintu kugenda ku ttaka lyo. Katulaba Empigi awo nga yetumulaze bulungi nnyo bakasitoma badde mutusindikire ku bifaananyi tubiina munene tubisindika banaye munsindikireko ku kyapa ne tukikuba ekifaananyi ne tukisindika banaye munkubireko ko ku neighborhood efaanana etya ne tubisindika byonna weewaawo tubisindika. Naye twagala nnyo kya mugaso nnyo sijja nagaa nti twagala nnyo gwe kimanye nti no kya mugaso nnyo gwe kasitoma okusituka n'ojja n'ogenda ku ttaka lyo yeebuuza nti nkole okuva Monday paka ku Saturday. Abamu bakola Monday to Monday tetulinaamu na off. Obudde mbujjawa mukwano gwatulaba njagala okugamba okusaba fissaawo akadde newekabeera katini bwe kati ojje tugenda kukulambuza emmotoka zaffe weeziri awo zikulindiridde tugenda kukulambuza bulungi nnyo. Manyi dola buli wewe establishing a contact n'ekintu kyogenda okugula okola okusalawo okulungi ate mu byettaka kiyamba nnyo n'okutula okulaba ku banneiba bo ekifaananyi tekigenda kukulaga nti waneno ploti eserengetamukko ekifaananyi tekigenda kukulaga nti ploti eri mu luwonko ekifaananyi tekigenda kujjayo ttaka nga bwe lifaanana ng'olituuseeko yensonga lwaki otuukawo bw'otuukawo kikuwa n'empulaninga n'ogamba emba ngenda twala eno ploti
yesooka waneno ku kkubo ngenda gipulaningira bwe nti ennyumba yange ngenda giteekawo nga ntunudde eno oba bwe gaba amaduuka ngenda gakola bwe nti kwegamba kikuwa okupulaninga obulungi ekirala bw'otuuka ku ttaka Dora kikuwa kaŋŋambe nti kikuyamba okuzuula ebintu ebirala bingi nnyo engeri ennyangu nnyo gy'osobola okuzuulamu ettaka nti liyina ekitatambula bulungi nnyo ng'omaze kulituukako katubeere ffe abagagula ng'omaze kulituukako ng'omaze kwegezaamu kiringa nga kumanya nti nekitatayi tekigenda kutuuka bw'okiraba ye bati oyinza okulowooza nti nno kikutuuka naye omala bw'okyegezaamuko bw'oti oba bw'okikwatako we bati n'owulira nti material yeeno ejja kunkolera tejja kunkolera byebimu n'ebyettaka bw'olituukako wali eri omanya nti mpita wano ne wano ne wano ate waliwo bakasitoma bali eri bw'ogendayo leero ddayooko ng'oli wekka weeyiseeyo naddala gwagenda okugula nga toguze mu kintu omanyifu amagezi wetubeera tugawa gwe kasitoma gwe tukolako ffe nga abakintu ate ne tugawa munaaye gwe oleme kugenda eyo kutomera yensonga lwaki tukwaniriza buli lunaku okuva ku Mande paka Saturday zennaku zetukola tukubireko ku simu zaffe 0753 eyo ne ku WhatsApp kweri bulungi nnyo neya MTN 0762101608 ettaka lyaffe ewalala estates zaffe zikyaliwo ebusunju $6,800,000 ebulami wali ku Gayaza Road $15,000,000 zokka empigi mbagambye $8,800,000 mujje mugule ettaka eritagenda kubatawaanya ayitibwa Tina Nankabirwa era nga director mu Kintu Properties Limited akugambye bo kibakola bulungi bwojja n'olitunulako bakuwana amagezi ebyettaka byo bigende empola nkiddamu gwebeera n'abantu ng'ate naawe osobola okuwa budde otuuke nga bwakugambye bw'otatuuke gekatali konfufu gowulira leero gatali konfufu program agita ekyenkya abasobole banyabo yeze Dora namba lukyala kamute agende akole akwate n'essimu ze banga ziri mu kuvuga 3:05 zise ku ssaawa 3. A very good morning ebisingawo tukubireko tumukulikayo mulango w'abakama baffe segwe wategeddeko ddiro bagenda okuziika Dogwari yabigenda kubeera bitya Dogwari amadenya n'emboozi ya Dogwari tugisembyeko kaawo tugisembye engeri abagani Dogwari yafudde musajja oyo annumanya musajja abadde friendly nnyo katusooka abalamazi bano ab'Emeka bali mu kkubo bakomawo naye baba ajuka muga batuuse Sheikh Sirimani Ndirangwa ye yabadde ate kakati nno wano Kamoga ne mukyala we yatuuse awo balabika entunula eno ya Uganda balabika batuuse ono hakki enkulu mukyala we omukulu ono oli avuddeko ono maama we kitegeeza batuuse kiro awo ensansa zonna zivaayo okwaniriza omukulu Alhaji nga bw'okitegeera yoyo bwe bityo musanyu epitirivu buli muntu nga wali wasiraji byatambudde bitya siraji radda naye akomawo kino ekibinja ky'abakamoga kyakulemeddwa ate onaani Masannale Ndirangwa gwe ŋŋambye Masannale wamma wano ewaka wali nawali gwe yagenda naye okiraba essanyu anna ebintu ebyo bisanyusa empagi ey'okutaano oba ogijjuza ng'ejjudde emu kuzisinga obukulu kati bwe babadde Makka ne Madina Sheikh Sirimani Ndirangwa n'atwebaza nnyo Bukedde TV nti babadde nga batulaba buli kaseera nga bali eri nga tubateekako nga bakola ki balaba n'okukulaakulanya eggwanga nga bwe tukoze eki bwe tukola bye bino byogenda olaba amatuvanyiriza bulungi tulize ekiro bwe kiti ebanga bwe muri mutulizo bwe muti kwekenzo tulupa mwe nemujja nemubeerawo kimutuli kikaba kinene nnyo kituli so mbebaza nnyo bale nnyo bale ddala basaba Allah wayimusinga okwetaaga
basabidde edduwa nnyingi kukaaba kujja kunyumya olunaku lwala inshallahu taala tukoye nnyo baleesa abutubakali tuwumulemu tujja bategeeza mujje nyumye bulungi inshallah nenkya enjo ndi wano ne badreva association tubebaza ffenna amiina buli alina pameti yenalesa ajali haji kamoga mwebale nnyo webale ddala balakalafikum mukama katonda akuume ekisigala tujja kwogera enkya inshallahu taala atambuza yava ekkoki avudde masaka avudde ekyengera webale kujja nemwerekereza nemujja nemubeerawo abaniriza bulungi bwemuti musibe nnyo simira ddala eduwa zaffe ya rabbi allah akuwa obulamu obulungi nziramu okwebaza Bukedde TV olw'omulimu omulungi nga ntandikira ku bakama baayo n'abakozi ba Bukedde TV bane mwebale nnyo nga bwe tuli emifo emitukuvu tubasabidde kubanga esomesezza eggwanga kubanga bwe tubeera eno e Makka e Madiina abantu mbalaga bwe bamanya era sikwerabidde kusabira abasiraamu yonna gye bali mu ggwanga Mungu abawe emirembe ate era tetuyinza kwerabira kusabira ggwanga lyaffe erya Uganda. Mungu ali gavumenti, Mungu alitebenkeze ffenna abali wano n'abatasobodde kubeera wano inshaallah ffenna Mungu atuwe baraka. tusabirawo bonna tasobodde kukola hijja mwaka guno omwaka ogujja inshallahu taala allah abawe obusobozi ffenna tukyali balamu nga twajja alhamdulillah hajati nuliyati ndugwa ow'ekinonye Lwengo nsooka okwebaza allah subhanahu wa taala okulaba nga yatutambuza bulungi netutuuka e Madiina netuvaayo bulungi netutuuka e Makka emikolo gyonna gyawedde bulungi. basiraamu bewaffe kamwokya gyensaalira mwenna mbakowoola mujje mukole hijja. twebaza allah yatutuusizza mu kifo kino emikolo gyonna twagimaze era tugenda kujja ku Monday inshallah. Kugambye omutabani we South Africa eyatuleetedde tune omwana okitegeera omanyi mulowooza babeera ku kyeyo bakola bukozi kino nedda ssebo baba serious ne talent zivaayo oyo akubuze waawo mulenzi muto abeera John Hajibab oba anoonya waliwo omusajja atanoonya kitegeeza ki nedda maama temutwala obi bamuyita tricky music ka tricky music sampadam balabe nti kyekiriwo eno ehiti oba waliwo endya tomanyi musiki wamma ntegedde nakusomesa wano solfa nenkusomesa notes now first of all music is like a beauty it is in the hands of the beholder kisinziira eri gwe wokola ki bwopasivinga this is a new artist bwakuyimbira bwoti onowuliranga kyekyo eddekende zonna notes accelerando oziwulira crescendo ozimanyi ezo kati tojja zisobola genda osome ekitabo kiyita The Rudiments of Music lwojja otutegeera ebintu ebyo bwovaawo wange Roger ali awo agamba ino ono omwana namusomesa music nabisomesa ngaali wasaabikwata kati ate nze era father ntegerwa as Peter nyenga seminary kati wagambira yes natendika omulenzi kubanga byonna nkola ki n'omusumba Kakooza Christopher wa Lugazi bebatusomesanga music nyenga seminary staff mwenna mbatumidde nnyo bwe mwatutendeka ssebo tetubaswaziza ndowooza just mukolo gwaffe guli gwe wakola obubi naye era kale gwe mwasomesa yabikwata nnyo mu bigambo ne mu practical talinawo yadde eki okuyimba ate nga nze nasomesa agundi oli ani ono Fikfa Maika namusanga alina zitatu zonna zimujjuddeko ez'ebya music instrument of music nga nze mutegeeza kino kitegeeza kino ate nze nakola olugambo n'okuyimba siina budde naye nga sagala mwera 28 n'ennaku z'omwezi nga 3 tuli ku theatre La Bonita bane mujje mu customer care mwagala mbayite ntya baddiya ate era mu nnaku ze zimu 28 tuli ku lugo kati gye tusookera eno emisana exhibition ekiro ne tukiggalira eri mutwalo gumu Irene Namatovu ng'ojjanga ofumbirwa kuba ogenda okuvaayo ng'omaze okufuna omusajja Winwaj babasabule bulungi nnyo mutegere n'abantu abalala kojja Kevin n'abalala Senga Amida bannange Brian Gumukyegeno tukola
kale vayo yize emboozi eza boda katuzibalekere naffe tuberekereze tubagala nnyo. olwamita mwami waso soko jemu omuliro soko zigizemu kati ogamba kiwaso omukyala gyali eka yeyagala bulamu bugaba butya bitambula bitya si bibi mawulire ekyagala mu kikampala ag'essanyu muyiri wamu ne mulunja kasente ne mukafuna bagamba nti katwe tumuyina kasitoma keya lwaki tumuyina kasitoma keya mutomwekuya bakasitoma kasitoma keya mugiyina kasitoma mwajambu nga manyi luzungu musirika busirisi muyina luzungu tumumanyi luzungu kati kasitoma mwaniize mu luzungu mpulire yaniriza mutetenga nyamu tugezeze kasitoma isobola njala kuwa ku sente nno jabbi kubuuza gwe yakuwa ku sente nyina mu kasente munkwate bulungi nyinamu ekiwaya kyange kikino nyinamu ekiwaya kyange ki ekiriwo tuli mukwaniza bakasoma mu luzungu nyakuwayo ku sente nze kasitoma nze ne sente zange kati obondeka bulesi gambe baswanguza oluzungu